natulugumizibwa n'enkubibwa okuva mu office ya Brigadier Chamuzi bwe nali tuteyo ekiwandiiko okwemulugunya ku ngeri gye bali batuwandikidde ng'abafamily. Bwe natuukayo ne bampamba ne banjako essimu ne bantuuza okumala essaawa 4. Bwe bwatuuka obudde bw'akawungeezi ne banyingiza mu kaluumu ne batandika okuntulugunya ne bankuba ne bansamba ne banjamu engoye essaati empale engatto ne bansambasamba. Oluvannyuma omusirikale ayitibwa Haheebwa n'aleeta ekigoye n'ansiba ku maaso abasigadde buli omu n'asanga waakuba. Olwo nga bakuba nga bagamba batya? Nga baŋŋamba njagala kuwamba gavumenti, sekretary ya gavumenti nemeseza emirimu gyabwe mu ofisi ya Brigadier Chamuzi. Ofisi ya Brigadier Chamuzi si yekwata ku yettaka? Era ensonga ezaffe za ttaka era za family tezaali zintutteyo katuwa ebintu ebyemulugunyaako binali ntutte nga looya waffe abizeemu bategeere ensonga bwe zigenda nga tukyali mu kkooti. Baali bakuba nga Brigadier Chamuzi yakolaki? Essaawa ze bankubirako Brigadier Chamuzi ngo zaali mu ofisi ye bantwala mu kaluumu sesamanya oba kaani ne baggalawo. Obamanya amanya namanyako abantu 2. Omu ye Lieutenant Haheebwa ne mutabani wa Kiggundu, abalala amanya saasobola gakwata. Yes, Lieutenant Haheebwa. Nze bwe nawulira nga bamanya ge bamugewetiwa yebeeyita. Omulala mutabani wa Kiggundu Henry Sali. Ate naye musirikale? Munnange nange saamanya ebiseera bwe nali sikyalina bwekyusizo buli omu kyayagala kyakubuuza kyekwayagala bwe bakuba ekifuba kyonna kinnuma muno mu mbirizi bansamba omutwe bakwata ddi? Natwalayo ebbaluwa ku Lwokuna akawungeezi 9 ekiro byantuukira kawusa. N'ogenda mu office ng'ogenzeeyo gwenyini bakuwambirayo buwambizi ng'ate ge weetutte? Esebo natwalayo ebbaluwa mu kifo ky'okunnyamba balisivinga ebbaluwa bampamba buwambi. Bakuyita dda n'ogaana ogendayo? Nedda mukama wange sigenda nga tebampitangako ebbaluwa gye nali yeyafazeemu okutwalayo. Oluvannyuma biki ebyalo bamala okukuba essaawa ne bakola batya? Bamala okuntulugunya, si kunkuba kuntulugunya kubanga abantu abasukka mu 10 okukuba bakuvudde mu kukuba ne batandisa okutulugunya. Ne bajjayo ekikutiya ne bansiba mu maaso ne bansamba buli omu wayagala nga bwe njala okulya mu gavumenti. Ezawera ssaawa nga 6 ogw'ekiro ne banteeka mu drone ne bantwala ne bansuula ku kapolisi posti kawali ku nnyanja ya Kabaka. Era ne bansuula obusuuzi kuba saalinawo musango. Nesula mu kaduuku enkeera ku ssaawa 1:30 ne bannonawo ne banzayo ku ofisi ya Brigadier Chamuzi. We nasiiba olunaku lulamba nasindako enkombyeko. Ebyaliwo awo mu kusiibawo? Mu kusiibawo buli omuntu yasanganga waliwo omusirikale erinnya ndirabidde oba ye Saamu yajjanga buli bwe yantunulangako nga nsamba nga nkuba ebikonde mu kifuba nze nemesa ofisi yaabwe. Bagamba ogiremesa muti? Anti nemeddwa okukkaanya ne mwami Kiggundu okutuwambako ettaka lyaffe ate ng'ensonga ezo State House yazimaliriza zonna newa ekiwandiiko n'okuteeka mu nkola ne ofisi ya Minisita Sam Mayanja. Kati oluvannyuma omulabako Brigadier Chamuzi yampitako ku makya ssaawa 3 ngazze era ne bamugamba ono Mwami Lukwago talina kyeyanyega natambula kugenda mu ofisi ye. Nasiibawo buli muntu bwajja bwakubuuza bwagenda webuuza kino ezawera ssaawa 9 gurupu ya mwami Kiggundu Lawrence n'abasirikale bonna abali awo ne bantwala mu meeting bansobozesa okukkiriza bye baagala. Mu compound mutwatuza meeting nga buli omu abuuza ekibuuzo nga bwe baddamu ekibuuzo ekituufu tebakukkiriza baagala okkiriza ekyabwe kye baagala. Okutwala olukiiko bwe lwaggwa ne bantwala mu ofisi ya Brigadier Chamuzi ne bamunnyonnyola ebibaddewo mu meeting. Bwe twava mu ofisi ya Brigadier ne badraftinga ekiwandiiko kinene bwe kiti ne banfoosinga okukisayininga nga baagala nzikiriza n'ebintu byonna bye baagala. Nga baagala kuntwala ku CMI nga kye baŋŋamba bwe ŋŋaana okusayininga ngenda ku CMI. Kakati ovaayo otya? Bwe namala okusayininga ekiwandiiko
awo ne baŋŋamba kati bagenda ku bantadde ne banziriza ensawo yange essimu ne waleti sawa zigenze mu 5 ez'ekiro olunaku oluddako ekiwandiiko kyewasayininga mwalimu ekiwandiiko sasobola nakisoma kyetegereza kuba nali mulwadde nkooye ennaku 2 sinakendidde nasayininga kwejjako kulaba nga nfuno akaweerero nzireya waka ne bamperekera okutuuka ku luguudo batuuka ku luguudo emotoka ya brigade ya Lucamuzi nejja n'abalagira bateeke mu ddooli banvuge paka waka ekiro saawa 5 kakati ekiwandiiko mwami Lucamuzi yali akyagala oba kiggwe saamanya ani yali akyagala kubanga omuntu eyayinkolako kudraftinga ekiwandiiko bamuyita Lukundo yekikolako era kopi namugezaako mbosaba nsigazeko kopi ya gaali yekigundo yaliwo bwe twamaliriza ekiwandiiko kigundo yali agenze naye ngaekiwandiiko kyali wakati wange n'ekigundo kyebagamba okusayiniga ate batabani be essaawa ezaggwerako baali tebaliwo kati bafunye obujjanjabi bwe natuuka waka essaawa 5 nali siwagenda mu ddwaliro enkeera n'enkeera nengenda mu ddwaliro ofuna obujjanjabi oluvannyuma nafuna obujjanjabi nengenda ku polisi ya Old Kampala nenzigulawo omusango namaze okuripootinga nafunye reference kati kiki kyogamba President Museveni yawa Lucamuzi omulimu naye yagambye emirimu akola mingi gyatamugamba asusiza kutalina mugamba kikyogamba ensonga eyo ndowooza pulezidenti addemu alambike mwami Lucamuzi ebintu byalina okukola yalambise kati yava ku mulamwa kati era yalina omukwasi kuba yamuwumu ng'oggyeko olunaku luno wagamba bakwata lwakuna ne bakuta ku lwokutaano ekiro kati ng'oggyeko olwo oli obasinkanyeko ko baali obawoddeko ko Lucamuzi ensonga zaffe eza famire y'enabbingo zasooka mu ofiisi ya brigade ya Lucamuzi era brigade ya Lucamuzi ofiisi yafulumya lipooti era ku lipooti ku bintu bali nali mutwalidde lipooti eyaliko akakase lipooti ng'egamba Kigundu yakola fojale era emukwata amusibe ya brigade ya Lucamuzi yakyuse bukyusi n'agamba ate teyakola fojale kati munnange awo simanyi ofiisi gyewe ebintu bwe bitunulira etya simanyi